Ekyabano abasuubuzi batugambyeko kikulu nnyo ddala kubanga kituyamba okumanya bantu ki abali mu kitundu abatwetoolodde wano kuba services zaabwe tuzeetaaga naye ate tuzeetaaga nga ziri very well organized. Owa finance baramuwulidde buli muntu agenda okujjala okutunda ebintu agenda mujjaku kasente siba kiri twagala tukolagane nammwe tumanye ani agenda okuyingira wano kutunda ebintu omulabe tumanye banga omulabe alina kuyitira omwabo najja ennaku zino ebintu biri sophisticated omulabe aplaninga ali enaafu nagamba nti nja kutamba vendors namwe abeerosi mufunye omukisa ne babayita wano bwe muba muzze wano okuva nakati bw'ofiisa baabo mwetobese omu waliwo kubatitiisatiisa omu ate ojje ng'okankanirira olina ensonga ogituusa togituusa olengera amayinja g'ofiisa ate naawe olinganga omuzi w'omusango byonyonyola tebitegeerekeka ofiisa ne yeewuunya ono weerosi okulembeze oba naye mubbi. We are going to start our operations even starting this weekend. If you know when anybody is smoking opium on that route, we need that person out of that place immediately. So we need you to work with us. Abakulembeze ng'abasirikale balina uniform naffe twandibadde tufuna ekitwawula ku bannaffe abo. Omusirikale bw'akulaba amanye ekiti kimwogwa. Kukadde kano ffe abakulembeze ffennyini tumanyi abamenyi b'amateeka be tulina wano ku kyalo. Kukadde kano tubeera tukwataganyirizaamu ne security tugenda kufuba okulaba nga tulwanyisa embeera yonna.